Hans Florence. Come. Tugenda kubala kuva ku 10 paka kwemu. DJ wina countdown. All right, tugenda kwebalira from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Omukazi mutiitizi wayimirira watasobola kuyimirikika. Nebaza Mukama baba biru. Mukama nkimanya. Mukama ajja kusasula. Aleka family nothing. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere era yanirize n'omulala byonna bya Wadununya abatesitesi b'emikolo, abeesimbu, abakola emirimu eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwesa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata vidiyo n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selection z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart. Makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'abongezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okuteeka ebifulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Essimu 0795 era tumunyeeko ku social media zonna ng'ogolera Blessed Charles BGP Events. Obadde ononya abatesitesi b'emikolo, abeesimbu, abakola emirimu eby'omulembe mu budde. Blessed Gospel Promotions and BGP Events be bantu abatuufu obakwesa omukolo gwo gwonna n'owummula ne bakuwonya stress z'emikolo. Bakoze emikolo mingi omuli embaga, okwanjula n'obubaga obutonotono. Bakola decoration ali ku mulembe, bakwata vidiyo n'ebifaananyi. Balina music asindogoma mu selections z'oyagala nga bakufunira n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo. Balina ba ushers abali smart. Makeup artists bakufunira emmotoka z'abagole, amakanzu n'amagomesi wamu n'abongezi. Bakola graphics ne design, bapromotinga abayimbi n'okuteeka ebifulu. BGP Events jangu tukuyambe nanti tulina integrity, excellence, hard work, time and flexibility. Essimu 0795 era tumunyeeko ku social media zonna ng'ogoberera Blessed Charles BGP Events. Mukolo Ssaabasaliza wewe
Katonda mulimu nsemera ndoosa ggwe mu bitabo by'abakama bange zijusa mumika ninga mutami etamiro lyazambulizoza masola kumutwenga mbiri ondikulu butonga. Kongs, Florence and Michael, wish you a happy marriage and a fruitful one. Mwebale kutuwa mukolo, mwebale kutuwa ku ssente. Molina sente tolimanya likuolanga tozirina nga tukunyizisa tolimanya tibwanyiga yasebyamaze malaba alayira kuyakawo embeera nungi ekyamu musangalo nyamayomungi seneyeyemiruza bikola ibanawe bulungi nembubi eriyo olugero okugamba n'omukabi
I want to smile at everyone. Florence, the camera. Mic on first, okay, all our eyes, then with my count, they all look at it. Look at this. Okay, all of us. Bagende. Ado, oba mubuze je muvudde, mubuze butebe. Tegulina buyiniko omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna. You are watching BGP TV, the Father's Heart.
tugenda kubala kuva ku 10 paka kwemu. DJ wina countdown. All right, tugenda kwebalira from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1.
Kuno mukolo Ssaabasaliza mama amanyumye bulala kuno mukolo wawawa makoze matiriyona ababadde boogera ebingi kati musirike mama kumba olunaku lwasanya ati Mukama kola bikulu byokka abakuvuma wabigumira wamakolo kati muli musanyu lyokka munyumidde bulala kuno mukolo Ssaabasaliza mama wama mushananye bulala kuno mukolo Ssaabasaliza bulala mama washananye bulala kuno mukolo Ssaabasaliza mama mushananye bulala kuno mukolo Ssaabasaliza design no mutozi byakoze ekyo ebimuli n'omutima byakoze ekyo nga mwali Ssaabasaliza fulu wasima muno mwali babiri nakusima kati muli babiri amanyumye bulala akaviri kali mukala simayiro yekyeekyo mwanyumye ne Mukama mama mwanyumidde bulala kuno mukolo Ssaabasaliza fulo wama mushananye bulala kuno mukolo obugalo bw'abagole buliwa Ssaabasaliza fulo wama basalize wama mushananye bulala kuno mukolo Ssaabasaliza mama Ssaabasaliza fulo Ssaabasaliza mama Lulolo nakulomye kati mwanyumire wa abenomu bawubireko katango buno obugambo buwa bukulu buno wakunyizanga tomuvumanga mulinde mu kisenge ebeere ofisi yammwe naye nga mwanyumye bulala mwanyiridde ne muyitawo mama mwanyumidde bulala kuno mukolo Ssaabasaliza olaba amazina g'ekigagga wama mubasalize mama ebintu ebyo Ssaabasaliza wama ibakata kumima Ssaabasaliza akayimba akaddako nakatuma tosirikira bujulizi mu nnyumba ya Mukama. Amen. Ddala Mukama wadde obujulizi si weewaawo. Wamaka Yesu muliwa 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 wamma tosirikira bujulizi mu nnyumba ya Mukama fulolezi oyogeranga Mukama kyakoledde nokwongera ebingi tosirikira bujulizi mu nnyumba ya Mukama oyogeranga Mukama kyakoledde nokwongera ebingi kiruma ng'olina muntu gwokoledde ekintu naye ate natakwebaza ono yali kukitanembulago Mukama namwonya kasa gakyalira mutala obujulizi yabwerabula kati waja mukyakya tula basimba nga luli wali omulwadde watulanga wasooka kubuuza era linda musuba bwite nga luli wali omulwadde wayagala asookerenga kukwe bwe bayitaba obujulizi otunula ku bbali tewefiirayo naye Mukama akulinze wamma tosirikira bujulizi mu nnyumba ya Mukama buli kwegeranga Mukama kyakoledde nakwongera ebingi fulolezi bujulizi mu nnyumba ya Mukama geranga Mukama kyakoledde nakwongera ebingi tulinawo olusungu tebakwatalinzanyi wajja okuwa obujulizi ate n'atandika okwemola oyogeranga Mukama kyakoledde nemukaba katono ne Mukama nakimanya temunanga asiima
ojja kwesibya emikisa gya Mukama abaana ba Yesu nabalabye wamma wano ffenna ku nsi tewali talina bujulizi newaba munakwasembayo alina obujulizi abamuwe babayita bulye takiwulira obujulizi tebulikeo wamma tasirikira bujulizi nyumba ya Mukama gulikwegera Mukama kyakoledde nakwongera ebingi tasirikira bujulizi ya Mukama ogera Mukama kyakoledde nakwongera ebingi wamma tatarara tatarara kigambo obujulizi kigambo ky'amaanyi ababuwa mutuzamu amaanyi mwebale Mukama yakuwa ennyumba nakuwa n'emmotoka nosirika bankange kubanja bwebajja ng'otulire kundi onyumba obusi bujulizi no yogera na Mukama kyakoledde nakwongera ebingi Yesu omukazi mutiitizi Era